Ronald Agaba akulira ebyokulonda Kalangala yalangiridde Aida Nabayigga ku ssaawa 8 ez'ekiro n'obululu 1,1242 n'addirwa mu Nanuupu Irene Nampala n'obululu 7,474 babiri yafunye obululu 2,244 Helen Nagawa n'afuna obululu 2,017 so ng'ate ye Agnes Nasuna yafunye obululu 34. I declare Nabayigga Aida, who has attained Nabayigga oluvannyuma lw'okulangirirwa yeeyamye okuweereza bannakalangala obulungi nga wakulaba ng'atereeza ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobuvubi ko n'ebirala. Tulina ekizibu ku nnyanja. Abavubi baffe abaamukene tebakyavuba, baateekebwako ekkomo olw'ensonga nti baali bavuba masambo. Amasambo nga galeeta obunnyanja obuto. Bakama bange nja kumakinga sure regulations ennambika nakalangala bye tuvuba empuuta engege mukene nkyekolemwa mu bwangu okulaba nga n'abavubi ba mukene baddamu okuvuba nabo beeyagalire ku nsi. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Simon Byabakama akukkulumidde ekitongole kya poliisi olw'okulemera okuteeka mu nkola ekiragiro kyawa gye buvuddeko eky'emmotoka ezitalina number plate obutabeera mu kalulu. Moving these numberless vehicles to the extent that the Uganda Police Force has to check out of exercising their constitutional mandate of maintaining law and order by apprehending the occupants of these vehicles. Byabakama asaba bannakalangala okwongera okukuuma emirembe nga bwe bagisanga baleme okuleetawo obutabanguko. I want to appeal to the people of Kalangala that we found Kalangala peaceful. So even though the final target has been declared, the returning officer, we want you to maintain peace, we want you to maintain unity for the good of your district. Nakalangala nti ne bwe nga bannaffe abannufu tebawangudde nga NRM yewangudde tetubasoomoza tusigale nga tuli bannakalangala kubanga nankubadde ffe abazze okubakwasirako tujja kuvaawo tugende Kalangala ejja kusigala ng'erimu mmwe bannakalangala n'olwekyo musigale nga muli muntu omu Kalangala yammwe esobole okugenda mu maaso mulowooza omubaka wa NRM ate nga yagenda okukola ne gavumenti eri mu buyinza. Mu kifo awalangiriddwa abadde bavuganya abana tebalabiseeko. Bannanuupu mu lukiiko lwa bannamawulire bategeezezza nti tebakkiriziganya na byavudde mu kulonda nga bakisigamya ku ngeri y'amagye gye gawambyemu ebifo ebironderwamu. Beebaza kubanga mwalaze obuvumu mu masekkati g'okutiisibwatiisibwa n'obubbi obungi ennyo n'okubeera nga tuli mu masekkati g'olutalo wakati wa bannaffe tutategedde ffe twadde tumanyi tuzze mu kulonda naye nga bo bannaffe bajiridde kulwana kuwamba oboolyawo n'okutta Katonda yatutaasiza butaasa ne bitabaawo kuba betwayiseemu bingi nnyo. Bamu basusse na wansiko eyo mu bizinga babafuukuzza mu lodges ze badde basulamu ne bazivaamu tetunaba kumanya wa gye bakola ki gye bali. So gye nabadde ku kizinga gye nabadde teri sibwe sobola kuwulizikanyayo teri so there is a total blackout. Kitegeeza bingi ebyabadde gye byabadde mu omuntu asobodde kukola ki kutegeera nti omusisi w'amandaazi akyali nammwe. We are still with you tugenda kubeera nammwe mu mbeera yonna naye mu ngeri enjawulo okulwanirira obuwanguzi bwa Nampala Irene. Tetusobola kukkiriza amagye kuwamba abantu ffe ne tugenda tugenda nti ebyo byawedde naye luno lwoya lwa munyindo abantu beekalangala muveeyo n'eddoboozi eririverekirya mugaye Byabakama nti tukyali Kalangala tulinze olangirire omubaka wa Parliament eyalondeddwa abantu. Irene Nampala agamba nti bannakalangala bamulonze era ng'alinze olunaku olw'enkya ekibiina okuwa ekiddako. Tetuyinza kuleka kulwana kwammwe n'amaanyi gammwe kuggweera mu bulumi. Katufube ffe okulaba ng'era bwe twabasuubiza ekintu kyaffe okulaba nga tusobola okukijjayo. Ne mwebale nnyo okulaga obumu, mwebale nnyo okwagala Kalangala yammwe, mwebale nnyo okulaga nti temugenda kutiisibwatiisibwa. Naffe tusaba tubeere wamu nammwe tujjeyo obuwanguzi bwaffe naye mbakulisa kubanga nze manyi mwawangudde. Bannanuupu bagamba nti n'okutuusa kati bannaabwe bakyali mu makomera nga balwana bwezizingirire okulaba nga banunulwa. Amagye ekyagaleese mu Kalangala okutusalirawo kyatandika ddi. Abantu baffe bangi be baakutta bakyali mu makomera obudde buneeno bw'otunula mu luka gw'ebwendero mulimu ba agenti baffe Ramahe Frank bw'otunulira ebufumira mulimu ba supervisor baffe Sekabonga Frank bonna bakyali mu makomera. Olwo ne bakutte Mazinga bakyali mu makomera obu embeera eriwo ya bunkenke naffe tetumanyi.